Weewaawo nteneza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde gwe wamu nange mu kuba nti tukyasobola ogendera ddala maaso n'okunyweza wamu era n'okwatula erinnya erya Kristo nti ye Mukama. Nga bulijjo amaanyi amazima Kenneth ng'era neebaza Mukama Katonda waffe olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde gwe wamu n'ab'ennyumba yo ate era n'omukisa gw'awadde mu mirimu egy'emikono gyo. Olunaku olwo tugenda kuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri okuva mu kitabo kino eky'Abefeso essuula esooka olunyiriri olw'omusanvu lwe twasembayo luli nga tugamba nti olw'obukulu obw'ensonga obuli mu essuula eno esooka olunyiriri olw'omusanvu kyatugwanira ffe okubeera nga ate tufiirayo ddala okubeera nga tukola amasomo ga mirundi 4 nga buli somo liri ku lwalyo. So twatunuulira ekyawandiikibwa ekyo kyenjagala okusomera ekigamba nti eyatuweesa okununulibwa olw'omusaayi gwe okusonyiyibwa ebyonoono byaffe nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Ako kakulu nnyo kakubeera nga tukola tutya nga tunnyonnyokera ddala. Ky'omulundi ogwasooka twatunuulira ensonga eyo egamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe. So olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ku nsonga gye tuyita olw'omusaayi gwe era awo wenjagala tubeere nga tukola tutya nga twekkaanyiza ddala bulungi. Bw'oba osomye Bayibuli y'Oluzungu egamba nti mu ye mwe twafunira okununulibwa kwaffe okuyita mu musaayi gwe. Naye Bayibuli gyenkozesa ey'Oluganda ekozesa ekigambo kye tuyita olw'omusaayi gwe. So tujja kukozesa ekyo olw'omusaayi gwe. Kikulu nnyo okubeera nga tunnyonnyokera ddala ensonga eno nti bwe twogera ku nsonga eno ey'omusaayi, nsonga nkulu nnyo nnyini ddala mu kusomesa okwa Bayibuli. Omusaayi mu Bayibuli gukiikirya ebintu eby'enjawulo ennyo nnyini ddala. Ekimu ku byo omusaayi gukiikirya kkala gye tuyita emmyufu nga bwe tulaba mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olwabiri. Peetero bwe yaligenda mu maaso n'okulaga biki ebinaabeera mu biseera ebyo nga Mukama waffe Yesu Kristo akoma omulundi ogwokubiri ayogera mu kuba nti omwezi gunaafuuka kala emmyufu oba gunaafuuka omusaayi. Era bwe twogera ku musaayi tutegeeza nti omusaayi era gukiikirira obulamu obw'abantu oba ekintu ekya bulijjo. Omusaayi gukiikirira obulamu obw'abantu oba ekintu ekya bulijjo. Ffenna tumanyidde ddala bulungi bw'obeera nga wekkaanyiza ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo essuula y'e16 olw'17 tujjukira bulungi nnyo nti Mukama waffe alinako ekifo kye yatuukamu n'alyoka akyukira abayigirizwa be okugenda mu maaso n'okuba nga ababuuza ng'abagamba nti abantu bampitaani. So abayigirizwa baamu ebyokuddamu bingi eby'enjawulo era bonna ne baawukana nga boogera kino boogera kiri. Oluvannyuma nnyo Mukama waffe Yesu kwe kubabuuza naye mmwe mumpitaani, ng'amaze okuwulira byonna bye baagenda mu maaso n'omutegeeza ebyali biva mu bantu. Era Bayibuli etugamba awo Peetero kyava agenda mu maaso n'amugamba ye gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo ebyaddira byali nti ebyo Peetero bye yali ayogedde byali tebimubikkuliddwa omubiri n'omusaayi wabula byali bimuweereddwa Kitaffe ali mu ggulu. So omubiri n'omusaayi bisonga ku bulamu obw'abantu oba kitegeeza engeri eya bulijjo. Mu bufunze kino ekyokuddamu Peetero kye yawaayo kyali kye kyesigamye ku busobozi bwe ng'omuntu. Wabula Katonda mwene eyasiima nga aganya Peetero okutuuka ku ddaala ery'okwanukula nga bwe yanukula nga ayambiddwa okutegeera. Era omusaayi mu Bayibuli gukiikirira kye tusobola okuba nga tuyita obulamu. Ffenna tumanyidde ddala bulungi mu Matayo 27:4 Yuda ng'amaze okubeera nga azudde nti ssente wadde yali amaze oziweebwa naye ate Mukama waffe yali asaliddwa omusango gwa kufa. Yuda amala yeekuba akyusa endowooza ye akomawo ng'asuula ssente mu maaso g'Abafalisaayo
mu weema n'agenda maaso n'okubanga ayanukula nti nno ndidde olukwe mu musaayi gw'omuntu ataliiko kyakunenyezebwa. Era tujjukira ddala bulungi ne bw'oba osomye mu ndagaano enkadde n'osoma lubereberye essuula ey'omwenda olunyiriri lwokuna naye enyweza ku nsonga eno nti nno mu Bayibuli omusaayi gusonga ku ki? Ku bulamu. Era bw'osoma lubereberye mwenda nyegama naye ennyama wamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo temugiryanga. Ako kakulu kakutegeera, naye ate obukulu bw'ensonga buviirayo nnyo ddala bw'oba osomye ekitabo kino ekiyitibwa eky'Abaleevi, Baleevi 17 olw'11 lunnyonnyola ebintu ebitulindiridde mu ssomo lino. Baleevi 17:11 egamba nti kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe. Kakulu kakola ki? Kakutegeera nti kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe, kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'obulamu. So owatali kuyiwa kwa musaayi tewabaawo kye tuyita kutangirira kwaki? Kwa bulamu. Mu bufunze nti okuyiibwa okw'omusaayi okw'ensolo kyakiikiriranga kubeera nti obulamu bw'ensolo bwali bugiddwawo omulala asigale nga muki? Mulamu. Kyava anyweza ebyo byakola ki? Byeyanyweza. Omusaayi kabonero ka bulamu, era omusaayi gunnyonnyola ensonga enkulu ey'obulamu eyatuweebwa okuva eri ani? Katonda. Era bw'osoma Baleevi 16 eraga nti ku lunaku olw'okutangirira omusaayi gwafukibwanga ku alotaali okubikka ku bibi by'abaki? By'abantu. Omusaayi gwafukibwanga oba gwasamulwanga ku alotaali okubikkiranga ebibi by'abantu. Era ekyo Katonda yali yakiteesa dda. Lubereberye bw'oba osomye lubereberye 3:2 tujjukira ddala bulungi nga tunatuuka mu 2 nti Adamu ne Kawa bwe bamala okwonoona ekyabanguyira okubanga balowooza mu kubanga bamaze otegeera nti amaaso gaabwe gaali gabikuddwa. Bayibuli etulaga nti baanoga amakoola okwebika ku bwereere bwabwe, naye Mukama mu kuba nti yalaba nga omulimo gwabwe gwetekusobola kubeera nga gubabikkako bulungi, Bayibuli etulaga nti ye mwene mu 3:2 n'ababikkako n'amaliba g'ensolo, ekitegeeza nti Katonda yatangirira obulamu obwa omwami ono wamu n'ani? Ne mukyala we. Ekitegeeza nti ensolo eyali terina kyekoze yagenda mu maaso n'okubanga efiirwa obulamu bwayo akabonero ak'omusaayi, abalala okugenda mu maaso n'okubanga babikkibwako olw'ebyonoono byabwe. Ffenna tumayide ddala mu ssaddaaka ez'endagaano enkadde oba ssaddaaka z'endagaano enkadde obukulu bw'ensonga obwaziriko bwe buno wammanga nti obulamu obw'ensolo bwaweebwangayo ku lw'obulamu obw'abantu. Obulamu obw'ensolo bwaweebwangayo ku lw'obulamu obw'abantu, era wabanga okuwanyisiganya okwali okwaki? Okw'amaanyi nnyo nyini ddala. Era tujjukira ddala ti emboozi eyo tulabira ddala ebintu ebyo ne bobeera nga ensonga eno ogyekkaanyiza ng'ogenda mu kitabo ekyakuva essuula ye12 eragira ddala nti Bannayisirayiri bagenda mu maaso n'okubeera nga bagambibwa bwe bati. Mukama ayogera nabo mu ssuula eya12 esooka ddala. Mukama n'ayogera ne Musa ne Alooni mu nsi eya Misiri n'agaa guno omwezi gwe gunaabeera entandikwa y'emyezi, era gwe gunaabeera omwezi omubereberye mu mwaka erimmwe olwokubiri. Agamba ekibiina kyonna ekya Isirayiri ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno buli muntu yenna okukwata ennyana okusinziira ku b'ennyumba ye, era omwana gw'endiga ku buli nnyumba olwokuna. Ennyumba bwebeera nga ntono ku mwana ogw'endiga oyo wamu n'abo balirwana be banaakozesa endiga emu olwokutaano, wabula endiga eyo tebeeko kyakunenyezebwa era erina okuba nga ya mwaka gumu oba embuzi. Kati akabonero ako kakulu nnyo nti okuviira ddala mu ndagaano enkadde
akabonero kagenda maaso n'okuggyibwayo nti saddaaka oba omwana gw'endiga ogwakozesebwanga gwalina okubeera nga teguliko kamogo, tegwalina kubeerako kyakunenyezebwa, era ebyo byali bisongera ddala ku muntu eyali agenda okujja mu maaso eyo okubaako byakola ki byatuukiriza nga ne bw'ataaliko bbala. Okuviira ddala mu ndagaano eno enkadde, Katonda alagira ddala ekino kyali ayagala, ekyo kyali kigenda okubeera nga kiyambisibwa okubeera nga kitangirira obulamu obw'abantu, okubeera nga kyali tekiriiko kyakunenyezebwa. Era n'agenda maaso n'agamba mu lw'omukaaga munaagikuuma paka olunaku olw'ekumi olw'omwezi. Era ekibiina kyonna ekya Isirayiri kinatta endiga ezo mu masekkati g'akawungeezi, era banaakwata omusaayi ne baguteeka waggulu ku nzigi zaabwe ez'ennyumba mwe banaaliira. Ako kakulu kakubeera nga kategeereka nti omusaayi nga gwo gwali gwakulaga nti onna we gwali gulabiddwa, gwali gwakunnyonnyola nti waliwo obulamu obwali bumaze okuba nga bukola butya nga bufiirwa. Olwo abo bonna abaalina ennyumba zaabwe nga zibikiddwako omusaayi baali bakwona. Kyova olw'omunaana lugamba nti munaalya ennyama mu kiro, enjokye ku muliro, n'omugaati ogutaliimu ekizimbulukusibwa wamu n'amakoola amakaawu munaalya. Temuulye bibisi newankubadde ebitokoseddwa, naye ebyo ebyokyeddwa wamu n'omutwe n'amagulu n'ebitundu eby'omunda. Era temuganye kyonna sigalawo paka ku makya, kyonna ekisigalawo paka ku makya munaakyokya. Mu ngeri emu munaalya nga mwesibye n'emisipi gyammwe nga mwambadde ne mu bigere wamu n'emigo gyammwe mu ngalo, era munaalya mu bwangu, kubanga kuno kwe kuyitako kwa Mukama olw'ekumi. Era n'ayita mu nsi eya Misiri mu kiro, era n'atta buli kibereberye ekiri mu nsi eya Misiri, okuli abasajja n'ensolo wamu ne bukatonda bwabwe bwonna, n'aleeta omusango gye buli. Yenze Mukama. Olw'ekumi. Omusaayi gunaaba akabonero eri mmwe ku nnyumba zammwe, era bwe naalaba omusaayi n'abayitako, era tewaabeewo kawumpuli anaajja eri mmwe okubasaanyaawo mu nsi nga nsaanyaawo ensi eya Misiri. Owulira ebyo by'ebintu bimu byolaba nti Bayibuli yabisongako kuva dda mu ndagaano enkadde. Omulimu Mukama waffe Yesu Kristo ogwali gwamuteekebwa okubeera nga gukola gutya agukola, nti ne leero tukyogera lunye, oyo yenna ali mu Kristo, Balumi 8:1, taliiko musango. N'ezimusanze oyo yenna ali wabweru waki wa Kristo, nga bwe kyali zaali zimusanze oyo atali mu lyato lya Nuuwa, wabula yalina emirembe oyo yali mu lyato lyaki lya Nuuwa. Omusaayi gwali gukolanga akabonero, ogwo gwali gusiigiddwa ku nzigi waggulu, gwali kabonero nti okufa kwali kumaze dda okutuuka mu kifo kino, era malayika w'okufa eyo ennyumba teyagikwatako n'abo abaali mu yo. Bassebo ne bannyabo, enjiri yali yalagibwa dda, ate n'omu yali amanyi nti ne Mukama waffe Yesu Kristo alijja. Era kikulu nnyo okutegeera nti mu kuba ti obulamu bulina akakwate ku musaayi, omusaayi kye ky'okuwaayo ekisinga eri Katonda. Kakulu ka kutegeera nti mu kuba nti obulamu bulina akakwate ku musaayi, omusaayi kye ky'okuwaayo ekisinga eri Katonda. Mu ngeri eyo ensonga lwaki ndowooza olya Pawulo byayogera mu Befeso 1:7 nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okuwaayo omusaayi gwa Kristo Yesu kyekyali ekyokuwaayo ekisinga eri Katonda. Lwaki? Omusaayi gwali gwetaagisibwa okunyweza oba okukola endagaano. Omusaayi gwali gwetaagisibwa okukola oba okunyweza endagaano. Bayibuli ebinywereza ddala bulungi. Bw'osoma kuva essuula eya 24, Bayibuli eraga nti Mukama n'ayogera ne Musa n'amugamba jangu waggulu, gwe ne Alooni ne Nadabu ne Abihu wamu n'abakadde 70 aba Isirayiri musinze. Olwokubiri, Musa gwe wekka gw'onajja kumpi eri nze,
naye abo basigadde tebasembere era n'abantu tebajje naawe. Olw'okumeka olwokusatu era Musa n'ajja n'agamba abantu ebigambo bya Katonda n'ebiragiro, era abantu ne baanukula n'eddoboozi erimu nga bagamba nti ebigambo bya Katonda byonna tunaabikola. Olwokuna Musa n'awandiika wansi ebigambo bya Katonda era n'agolokoka mu makya n'azimba alotaali wansi ku lusozi n'ateekako empagi 12 ng'agobera ebika 12. Olwokutaano era n'atumya abavubuka abato mu Isirayiri ne bawaayo ebyokebwa eby'eddembe eby'ensolo eri Katonda. Olw'omukaaga Musa n'akwata ekitundu eky'omusaayi n'akiteeka mu mabaafu era ekitundu kye ky'amabaafu n'akiyiwa ku alotaali. Olw'omusanvu era n'akwata ekitabo eky'endagaano n'akisoma mu kuwulira okw'abantu, ne baanukula ne bagamba nti byonna Mukama byagambye tunaabikola era tunaabigondera. Olw'omunaana Musa n'akwata omusaayi n'agwira abantu, era omusaayi guno gwe ndagaano Katonda gy'akoze nammwe okugoberera ebigambo bye. Ndowooza olabye nti omusaayi gwali gwetaagisibwa okunyweza oba okukola endagaano. Y'ensonga lwaki Yokaana Omubatiza yayogeranga bwe yayogera, ffenna tujjukira ddala bulungi mu Yokaana 2:9 bwe yagenda mu maaso n'agamba, bwe yalengera Mukama waffe Yesu Kristo ng'ajja gye n'agamba, laba akaliga ka Katonda akajjawo ebibi eby'ensi yonna. Era ekyo kinywereza ddala ebigambo bye tulaba wano mu Befeso 7. Pawulo ng'agamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe. Omusaayi gwa Kristo Yesu gwe gwali gwetaagisa okubeera nga tuyingira mu ndagaano ne Katonda, bwe gwali gwetaagisa okuba nti endagaano enywezebwa. Era Mukama waffe Yesu Kristo ayina byayogera mu njiri ennya nga byonna bigendera ddala mu maaso n'okunyweza endagaano empya gyali agenda okuba ng'atandika okuyita mu musaayi gwe. Matayo 26:28 lunyweza nga lugamba nti n'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawa n'agamba nti munywe ku kino mmwe mwenna, 28, kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Nti Mukama waffe Yesu Kristo ebigambo bye byayogera byali binyweza bunywezi. Ebyo Pawulo byagendera ddala maaso n'okuba nga oluvannyuma lw'ebbanga eryali ebbanvuko ayogera. Ebigambo bya Mukama waffe bino byayogera bye byasindikiriza Pawulo olw'Omwoyo Omutukuvu okuwandiika nga bwe yawandiika mu Befeso 1:7. Mukama waffe alaga kubanga kino gwe musaayi gwange. Ekyokuwaayo ekisinga eri Katonda olw'ebibi byaffe tekyali kirala wabula gwe musaayi ogwa Kristo. Y'ensonga lwaki Yokaana bwe yamulaba ng'agamba kano ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi. Ebibi byali tebisobola kuggyibwawo owataali musaayi, naye ate omusaayi gw'abantu Katonda nga bwe yali ateesa obulungi mu ndagaano eno ogwalina okuba nga gutuukiriza ebisiikiriza byonna eby'endagaano enkadde, gwe musaayi ogwa Kristo Yesu eyali yaweebwayo edda nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnaba kubeera nga giteekebwawo. Ku Bikkulwa 13:8 Bayibuli eraga kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Ebibi tebisobola kuba nga biggibwawo watali kuyiwa musaayi. Mu ndagaano enkadde byabikkibwangako, mu ndagaano empya byaggyibwawo ddala olw'omusaayi gwa Kristo Yesu. Era kikulu nnyo ffe okuba nga tujjukira ti Katonda y'omu ateekateeka enkomerero ya buli kintu wamu n'engeri ey'enkomerero oba n'engeri esobola tutuusa ku nkomerero. Kitegeeza Katonda waffe mwene ye yasiima n'alonda omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo okubeera nga gwe gwali gugwanidde okubeera nga gutuweesa okununulibwa kwaffe. So bufunze nga tusemberera okumaliriza, njagala tubeeko ebintu bye twekkaanya ku nsonga ey'omusaayi ogwa Kristo Yesu, kubanga omusaayi gwa Kristo Yesu gwe gwaviirako kye tuyita mu Luzungu Great Exchange, okwanyisiganya okw'amaanyi ennyo. Ti Kristo omusaayi gwe yawaayo Bayibuli erina engeri gye gunnyonnyolako, kubanga omusaayi gwe gwali gwetaagisa. Y'ensonga lwaki okununulibwa kwaffe
kwatuukirizibwa ddala buki bulungi. Peetero ekisooka 1:19 enyweza ng'egamba nti wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana ogw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Kristo. Nti ekyo kyanukula mu kuba nti obulamu bulina akakwate ku musaayi. Omusaayi kye ky'okuwaayo ekisinga eri Katonda oba ekyetaagisibwa bw'aba ng'omuntu anaatangirwa, bw'aba ng'omuntu anaggibwako ebibi. Bayibuli ennyonnyola ekika eky'omusaayi ogwatuviirako okuba nga tugulibwa oba nga tufuna obununuzi bwaffe. Bayibuli eraga nti omusaayi ogw'omuwendo tegwali musaayisaayi naye gwali musaayi ogw'omuwendo ogw'omwana ogw'endiga ogutaliiko bulema nga bwe kyali kuva 12 kuva 24 nti ennyana yonna endiga yonna eyali erondeddwa yali terina kubeera na bbala oba bulema, nti Kristo Yesu akiikirira ddala ekyo ekyali kyasongebwako edda nti omusaayi gwe gwalinga ng'omusaayi ogw'ennyana etaliiko bulema newankubadde ebbala nga ye Kristo eyategeerebwa edda ng'ensi tezinnatondebwa naye n'alabisibwa ku nkomerero y'ebiro ku lwammwe. Nti kino kyeyagenda mu maaso n'okuba nga akola. Katonda ow'amaanyi yali yateekateeka dda kubanga ye Alpha ate era ye Omega, nti enkomerero yali yagirangirira dda okuva ddala ku ntandikwa. Kiki ekiribaawo yali yakiteesa dda, yali yateekateeka dda, kirituukirizibwa kitya. Bassebo ne bannyabo, yoyo Katonda gwe tukwenda mu maaso n'okuba nga tukola tutya nga tusinza. Era kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeerera ddala ti weewaawo omusaayi gwa Kristo bwe gwali omusaayi ogwa ddala ogwa Katonda olw'ebikula ebibiri ebyali mu Kristo, ebyali mu muntu omu oyo ayitibwa Kristo. Jjukira Mukama waffe yali 100 ku kinnaakyo Katonda ate yali 100 ku kinnaakyo omuntu oba omwana w'omuntu. So Mukama waffe Yesu Kristo ye Katonda omuntu eyajja okubeera ng'akola ki? Atukiikirira. Kati wano bwe wali entabiro ya byonna wano we tuli, bwe tutandika okuyingira mu nsonga ey'okuba nti Mukama yali 100 ku kinnaakyo Katonda ate 100 ku kinnaakyo omwana w'omuntu, y'entabiro y'omulimo ogwagenda mu maaso n'okuba nga gumalirizibwa. Kano kakulu ka kutegeera. Singa Kristo teyali muntu teyandibadde na musaayi gwa kuyiwa. Nkiddamu, singa Kristo teyali muntu teyandibadde na musaayi gwa kuyiwa. Lwaki? Kuba Katonda mwoyo, Yokaana 4:24. Singa teyali muntu teyandibadde na musaayi gwaki? Gwa kuyiwa. Ku luuyi olulala ate era singa teyali Katonda omusaayi gwe yayiwa tegwandimaze oba tegwandibadde muwendo gumala, tegwandibadde muwendo gumala ogw'obulokozi bwaffe. Obulokozi bwaffe, okununulibwa kwaffe kwesigamye ku muwendo ogumala nga gwe musaayi gwa Kristo. Ekisooka yali Katonda, ekyokubiri yali muntu. Mu kuba nti yali muntu yalina omusaayi gw'okuyiwa. Mu kuba nti yali Katonda omusaayi gwe gwamalira ddala okubeera nga gukola gutya? Gutununula. Bassebo ne bannyabo, tetubuulira njiri etayogera ku musaayi, tetubuulira njiri etali mu musaayi. Mu Luzungu kye tuyita bloodless gospel. Enjiri etayogera ku kuba nti omusaayi gwali gwetaagisibwa si njiri. Kyova olaba enzikiriza zonna ng'oggyeko Abakristaayo zisigala mu bufu bwazo kubanga tezikkiriza nti omuntu omu yali yeetaagisibwa okubeera ng'afuuka ekitambiro eky'ebibi. Buli agaana Yesu Kristo, buli amwogerako naye ng'agamba naye ate era kye yakola kyali tekimala. Simanyi ate waliwo n'ebikolwa bye twalina okuba nga tukola. Simanyi waliwo olusozi lwe tulina okuba nga tuyinya. Simanyi tulina okusooka tukole kino, tulina okusooka ne tukola kiri. Ezo zonna enzikiriza tezirokola. Bassebo ne bannyabo, bino bikulu nnyo bya kubeera nga bikola bitya? Bitegeerekeka ddala buki? Bulungi. Nti oluyimba olumu lunywereza ddala omulimo Mukama waffe Yesu gwe yakola n'amaliriza
oluyimba luno baluyita mu Kristo yekka, olugamba nti mu Kristo yekka, Kristo yekka ye yayambala omubiri, Katonda mwene omubiri gw'omwana, ekirabo ekyokwagala n'obutuukirivu, eyasekererwa abo be yajja okulokola. Ku musaalaba Kristo yafa, era obusungu bwa Katonda bwamatizibwa eri buli kibi kyonna kyateekebwa ku ye, era mu kufa kwe ndi mulamu, ndi wuwe era naye wange, nagulibwa omusaayi ogw'omuwendo ogwa Kristo Yesu. Tewaliwo kyakunenyezebwa mu bulamu, tewaliwo kutya mu kufa. Gano ge maanyi aga Kristo mu nze, okuva ddala ku lunaku olusookera ddala olw'okuzaalibwa paka okussa ogw'enkomerero. Kristo yalagira amagenda gange. Basebo, eyo y'enjiri. Twagulibwa omusaayi ogw'omuwendo. Y'ensonga lwaki Pawulo agamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe. Owataali musaayi gwe twali tetusobola funa kununulibwa, twali tetusobola kubeera nga tusonyiyibwa ebibi. Obulaba Bayibuli, abatume Pawulo n'abatume abasigadde ensonga ey'omusaayi tebagitwala nga nsonga ya kubalaata. Bayibuli etulagira ddala, bw'oba osomye Bikolwa 2:28 egamba bweti nti mwekuumenga mmwe mwekka n'ekisibo kyonna, Omwoyo Omutukuvu mwe yabateeka mmwe okuba abalabirizi, okulundanga ekkanisa eya Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe ye yennyini. Basebo ne banyabo, eno ensonga si nnyangu. Ensonga eno eraga ekkanisa si ya muntu yonna, ekkanisa entuufu ya Katonda. Ekkanisa ebeera etya ya Katonda? Kubanga Katonda mwene ye yagyegulira n'omusaayi gwe. Kyetuva tugamba nti tetwagulibwa kintu kya layisi, wabula twagulibwa omusaayi ogw'omuwendo. Bakolosaayo 14 egamba mu ye tuyina okununulibwa kwaffe, tuyina okununulibwa kwaffe. Petero ekisooka 1:2 enyweza neraga nti twagenda mu maaso n'okuba nga tufukibwako omusaayi ogwa Kristo. Bonna abasooka Mukama waffe Yesu Kristo abayitibwa bakabona kyali kibagwanira okuwaayo omusaayi ku lw'ebibi byabwe. Mukama waffe Yesu Kristo yateetaaga kubeera nga yalina okusooka okuwaayo omusaayi olw'ebibi bye, kubanga tiyalina kibi kyonna ekyali kimwetaagisa okubeera nga akiweerayo omusaayi. Era bw'obeera ng'osomye Bebulaniya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omusanvu paka olw'28, ate yo enyweza bunywezi ensonga ey'okulagira ddala nti omulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo gwe yakola gwali gw'amaanyi. Agamba mu lw'12 Bebulaniya 9:12, so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, naye lwa musaayi gwe ye n'ayingira ddala omulundi gumu ewatukuvu bwe yamala okufa okununula okutagwawo. Basebo, Bayibuli eraga omulimo gwakolebwa ne gumalirizibwa ddala bulungi, kubanga mbu ne mu ndagaano enkadde mu mateeka Bayibuli eraga nti era ne mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi, era awataaba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Basebo ne bannyabo, omusaayi gwa Kristo gwaweebwayo kubanga Kristo tyayingira mu kifo ekitukuvu ekifaanana eky'amazima, naye mu ggulu mwennyini okulabikako mu maaso ga Katonda ku lwaffe. 25 si kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwe yayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe, ono yayingira nagugwe, kubanga kyandimugwanidde okubonaabona emirundi mingi okuva ku kutondebwa okw'ensi, naye kaakano omulundi gumu ku nkomero ey'emirembe alabise okuggyawo ebibi olw'okwewaayo yennyini. 27 era abantu baaterekerwa okufa omulundi gumu oluvannyuma olw'okwo musango. 28 era Kristo bw'atyo bwe yamala okwewaayo omulundi gumu okwetikka ebibi eby'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindira olw'obulokozi. Omulimo gwakolebwa ddala buki bulungi, era Bayibuli eraga Bebulaniya essuula 12 olunyiriri 2 nti omusaayi gwa Kristo gwogera ebintu ebirungi, era ye mutabaganya waffe yekka,
tetulina batabaganya balala wabula Kristo mwene, kubanga yawaayo omusaayi gwe. Era kikulu nnyo okutegeera nti omusaayi gwa Kristo gwe gwali omuwendo ogwaki? Gwe gwali omuwendo ogw'okununulibwa kwaffe. Ebbulaniya 13:1-12 eraga nti yatunaaza era n'atutukuliza ddala n'omusaayi gwe. Abakolisaayi 1:2 etulaga nti emirembe twagifuna olw'omusaayi gwe. Bakolinso 1:6 etugamba nti twagulibwa na muwendo. Ensonga lwaki ffe ffenna abagulwa n'omuwendo tugenda otambula mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Befeso 2:10-13 etulaga nti ffe bannaggwanga abaali ebweru tusembezeddwa kumpi olw'omusaayi gwa Kristo. Mu butuufu omusaayi gwa Kristo kye kyali ekiweebwayo. Omusaayi gwa Kristo gwe gwali gwetaagisa okutangira obulamu. Ensonga lwaki Abalumi 3:25 esonga ku nsonga eyo okunga kwotadde ku bikulirwa 5:9 nti olw'omusaayi gwe yagulira Katonda abantu okuva mu buli ggwanga, olulimi, abantu n'ensi. So mufunze tusobola okugamba nti okununulibwa kwafunibwa Katonda mu kufa okw'omwana we. Kana 19:3 Kristo yagamba nti kiwedde. Era bw'osoma Baluumi essula ey'okusatu 2:6 eyina ensonga gy'egendera ddala mu maaso n'okunyweza, ng'eragira ddala nti bw'osoma 2:6 egamba nti okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino, alyoke abeere omutuukirivu era nga awa obutuukirivu akkiriza Yesu. Okitegedde? Obutuukirivu bwa Katonda bwonna bwatuukirizibwa kuyita mu Yesu. Obutuukirivu, obwenkanya, obutuukirivu bwonna bwafunibwa okuyita mu ssaddaaka eya Kristo. Ensonga lwaki tugamba nti omusaayi gwa Kristo guyitibwa ekyo eky'omulundi gumu emirembe gyonna ng'engeri ey'okufuna obununuzi. Ebbulaniya 9:26 nga bwe twalabiso. Ensonga ezo nkulu nnyo za kubanga tufiirako ddala, era twebaza Mukama Katonda olw'omwana we Yesu Kristo. Omukwano gwa Katonda gwalagibwa eri ffe bwe yasindika omwana we. Si ffe abamu abaasooka omwagala, naye yasooka okuba ng'atwagala. So gwe yenna ayinza okuba ng'oli eyo nga tolokokanga. Mu butuufu ensonga enkulu eri nti totegeeranga butuukirivu bwa Katonda, butukuvu bwa Katonda. Tomanyi busungu bwa Katonda eri boonoonyi. Ate ekirala totegeeranga obuzito obw'ekibi kyo. Bayibuli eraga nti empeera y'ekibi kwe kufa, naye Katonda ayanukudde. Ayanukula atya? Twete tusobola kubanga twegulira obulokozi. Yensonga lwaki ye mwene ye yasalawo n'atukolera omulimu ogwo gwe yatukolera. Eno yessaawa ogwanidde okukoowoola obusaasizi obwa Mukama Katonda waffe. Omusabe akusonyiwe ebibi byo, naawe naasonyiyibwa. So Mukama n'abakkiriza tujja kuba nga tutandikira wano nate ateera okutunira ku kitundu ekyokusatu mu ssuula esooka olunyiriri olwa7. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina.